Kale mwebale nnyo okubanga mutugoberera agange nze Wasio Manuel mwebale kubeerayo mbatumiddeko mbabuuzaako ne mbalamusaako mwebale nnyo gye mukola omulimu gw'amaanyi tusiima bwongerwa. Kakati kitalo nnyo olunaku lwaleero okubanga eggwanga lifiiriddwa omukyala eyatandikawo bizinesi eno eya Funeral mu ggwanga wano. Omukyala oyo omugenzi kati omukyala Regina Mukiibi Mugongo bambi ye mukyala eyasooka okuintroducinga kye bayita funeral service mu Uganda, era ng'ono yabadde nannyini kampuni eya Uganda Funeral Services. Kampuni eno yatandikibwawo mu 1994. Omukyala ono yali akola mu banka, Uganda Commercial Bank. Yagikolera emyaka 15. Banka eyo neggalawo. Banka bweggalawo omukyala yakuleetinga idea nti nkoze ntya okuddamu okusurvivinga. Yali akoze for 15 years mu banka. N'ayiiya business gy'ayinza oteekawo, omutendo gumuweereza nti singa otandika okuziika abantu ng'obaziikirako burying services ojja kufuna ssente. Omutima gwe kye gwamuweereza kyali kituufu. Naye bwe yali atandika business eno ey'okuziika abantu mu ggwanga wano yafuna okusomozebwa kungi olw'ensonga nti yalina okulwanagana n'ennono naddala yaffe eya Uganda. Abantu baali tebakimanyi nti musobola opangisa kampuni n'eziika, nga bamanyi nti omuntu bw'afa ekika kino mweziikira, famire zirina okunaaza omufu, mulina okukwata ebinyirikisi munaaze omulambo n'omugenzi mumuziike. Simanyi bwe mutakola kino omulambo gujja kudda, omuzimu gujja kudda gululume, ebintu bwe bityo. So nawulira ku mboozi y'omukyalo ono ng'atunyumiza engeri gye yajjamu okuintroducingawo kampani ya Funeral eziika. Era yagamba nti okuziika baatandika baziikira bwereere, baatandika bayambako mu kuziika for free, era baatandikira mu kuziikirako bakungu na famire ezo ezeesobola eziyimiridde nti naye nga bakolera bwereere mpaka lwe bagenda bakimplementinga mu bannayuganda mpola mpola, ne bagenda nga bakibategeeza nti bwe mba mufiiriddwa musobola okupangisa kampuni ne bajjako stress y'okuziika ne muteekateeka omukolo mu kitiibwa ne muwerekera omuntu wammwe. Era omukyalo n'agamba nti yakola research y'amaanyi ng'agenda n'asoma mu nsi ez'enjawulo, n'akola okunoonyereza butya Abajamani bwe baziika, Omuyindi bw'afa omulambo mukwata mutya, Omwarabu bw'aba afudde mukola mutya. Lwaki yakikolanga? Kubanga mu ggwanga wano tulina abantu bamwanga mangi abatali bannayuganda ate abafiira ennyo wano. Kati yalinanga okugenda asomenga kalicha z'ensi, nga singa bamugamba nti omukyala yafudde ng'amanyi obukwakkulizo n'obulombolombo, engeri Abachina gye bahandolingamu emirambo, nti Omwarabu yafudde n'amanya nti Omwarabu aba afudde obulambo bakukwata bati. Kati omukyalo oyo mbadde ngeza okukubira mu ttooki mulabe ensonga z'okuziika gye zivudde, ne kampani ze mulabe nnyingi kati, zi Kampala Funeral Directors, Julius Funerals, Rhino Funeral Services, A+, simanyanga baani, Muslim Services. Kampani empitirivu nnyo kati esukka ne 20 eziri mu ggwanga ze mulabe ennaku zino, eba hackers abakola ku nsonga z'okuziika. Eyafoundinga business eno ye mukyala Regina Mukiibi omugenzi kati eyafudde COVID-19. Ennaku ezo agenza okufa, ng'ennaku ezo baavaayo ne bageza kubanga boogera. Nali ndi ku TV nga ngoberera amawulire ne ndaba nga kampuni zino zigamba nti olw'abantu abali bafudde, abali batandise okufa abangi 5, 6 nga bafa COVID-19, kampani zino baavaayo nono omukyala yayogera n'agamba nti okuziika kwali kutandise balemerera, nga okuziika bakolera plan ennaku ezo nga obanga gw'ofiiriddwa omuntu gw'olunaku nti muziika enkya. Naye kati ng'otuukayo ne bagamba nti omanyi tuli bize, tujja kuziikira ku lunaku bwe luti. So baayogerawo ne balaga nti okuziika kufuuse kuzibu kubanga COVID yali atabudde embeera. Bambi olw'okuba nti abadde yeewaddeyo aziike nga ayambeko mu kuziika abalwadde ba COVID-19, noono mukyala Regina bambi teyasobodde kubanga asimattuka bulwadde bwa COVID, era nga bwamukutte ne butamuleka waggulu okugenda okumaliriza ng'afudde. So kitalo nnyo eri mwenna abakola business, abali mu business industry, kitalo nnyo ddala nga bw'okiwulira, kubanga munange omukyala abadde w'amaanyi mu kintu ekyo. Founding father, onabeera founding mother ow'abaziisi. Kitegeeza providing emirimu
n'ateekawo chain of businesses kwegamba bingi ebyakyuka nga atandise okuba nga ateekawo business y'okuziika. So n'olwekyo kitalo nnyo ekyokuba nga munnanga abantu bafudde, abanene bafudde. Ndabika wakatambi ne batugamba nti vice chairman wa NRM mu Ntoza mu Central Ali Moses Kigongo nga ne COVID yamukutte amataayi era nga mu airlift ageze Nairobi. Ebyo birabyeko katambi akabadde kasaasaana ku Entebbe airport yawo. So abantu bafa buli kanaku kuwulira omuntu ovunaanyizibwa afudde naye twongere okwesabira tulabe ekiddako. Nze Wasu Emmanuel.